declares Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta elected president of the Republic of Uganda. Nga 16 omwezi gwa Gatonnya omwaka 2021 akakiiko k'ebyokulonda lwe kalangirira ebyenkomeredde mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga akali kakubiddwa ng'ennaku z'omwezi 14 era kyakakasibwa nti NRM wano mu Buganda yali ewanguddwa n'enkoona n'enywa ng'ekibiina kya National Unity Platform kyakukumba ebiffo ebisinga obungi ku mutendera gw'ababaka ba Paalamenti ssaako n'okulonda okwaddirira era NUP yakola bulungi nnyo mu kitundu kino. Wano omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda Godfrey Kiwanda Ssuubi yalabikira mawulire ng'alinga aliko emmandwa emutembye yayogerera ekeleziya katolika amafukuule ng'alinga agamba nti ekeleziya yakulemberamu okusula NRM mu Buganda era yalumba abakulembeze mu ddiini eno mu ngeri ebalengezza. Oyambadde gandula tukuwa ekitiibwa eky'eggandula naye gandula zammwe muzimazeemu ekitiibwa. Tugenda kukola kyonna ekisoboka mututeeka mu politics gumwatandikiramu mu bannaddiini politics w'okusosola mu bantu. Kiwanda yategeeza nga bw'atakyalina mbavu ziyingira mu ekeleziya n'okusemberera ku mmeezi entukuvu ey'Omukama era wano omuntu yali asobola okwebuuza oba Kiwanda ekimutwala mu ekeleziya abeera Katonda oba babeera basosolooti. Naye baali bakola entawagano nga balowooza Bobi Wine yekka yasobola okubeera president. Twagala kubakakasa kati tubawangudde. Tusaba Interreligious Council beera ne bannaddiini mwogere nabo bwe mba mwagala kubeera mu byawufuzi mwambule amagandula mujje muvuganye naffe. Omukulu ono yeetondera mukama we General Museveni Tibuhaburwa olw'okuwangulwa mu Buganda era n'amubuulira kati nti ekeleziya yalina omukono mu kugwa kwe bw'atyo n'alabula abasigire ba Katonda okwambulamu amagandula bayingira olwokano lw'ebyobufuzi. Father Musaala yagenda ne ku TV n'agamba abantu nti omuntu yenna anaalonda NRM ajja kubeera mwonoonyi. Abannaddiini tubalabye mu bitundu by'e Masaka. Munaddiini n'abeera ku katuuti n'asinziira ku katuuti ng'agamba abantu mutalonda NUP mujja kubeera muli boonoonyi. Okuva ku olwo ekeleziya n'abakkiririza mu Katonda batandikirawo okuvumirira ekikolwa kya Kiwanda okugatika ekeleziya katolika mu byobufuzi ebisosola mu bantu ng'ate omulimu gw'ekeleziya kugatta abantu awatali kwawula mu nzikiriza yonna wadde mu ggwanga. Olwaleero muna NRM ono Godfrey Kiwanda Ssuubi akedde ku lutikko Lubaga okwetondera ekeleziya olw'okwogeza obutamanya ku ddiini. Bwe tubeera mu kaseera kwe tubaddemu naddala abaseera by'obululu wabaawo ebigambo bingi oluusi ne bikosa abantu baffe abamu. Basebo ne bannyabo twagala okwetonda ffenna ate ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Eno Kiwanda gy'ategeerezza nti akizudde nga buli omu yeetaaga munne ate alabye nga yeetaaga Katonda mu bulamu bwe. Akkiriza nti waliwo ebyasoba kyokka n'asaba bitereezebwe eggwanga lisobole okutambula. Tugenda kukola kyonna ekisoboka okuba nti buli munnayuganda yeyagalira mu nsi ye. Tusaba Katonda emitima egibadde gyewanise gikakkane. Tudde ku mirimu tukole ate we twetaagisa okwenenya naffe okwemenya nga gavumenti twemenye tusobole okuba nti eggwanga lyaffe lyongera okutambula okugenda mu maaso. Ku lwa ekeleziya Father Achilles Mayanja akulira ebyemirimu ku lutikko Lubaga akkiriza okwetonda kwa Kiwanda era ng'akamu ku bukodyo obw'okwegula obuganzi Kiwanda aguze entebe ezitulwako mu ekeleziya 5 namba. Twazzeeyo ne mutabani wange ono Sewava n'entebe 5 zetugenda okuteeka wano. Father Achilles Mayanja asinzidde wano n'atuma Minisita Kiwanda Ssuubi eri mukama we General Tibuhaburwa Museveni akole ku nsonga y'ekiwamba abantu ekisukkiridde mu ggwanga kubanga ab'ebyokwerinda kibayinze. Bano abasajja be bagenda mukyayisa kubanga yabalagira nti lisiti mugifulumye ne balema ogifulumya. Bagifulumye abantu bamanye mutabani wange bamukwata ali mu kkomera ly'egindi ate baleetebwe mu kkooti babavunaane emisango gitambule ng'era ebintu bwe bitambula. Father Mayanja akatiriza nga ekeleziya bwetalina lutalo na gavumenti era ayagala wabeerewo okukolera awamu okulaba nga abanyigirizibwa mu Uganda bafuna obwenkanya. Abantu okulonda kubatagudde kati ne mbasaba era nga bw'ogambye tukolere wamu okuddamu okuyunga abantu baffe abantu babeere ne justice mu buli kyemu kye bakola ate tuwuliziganye. Akyukidde ababaka ba Paalamenti abayitirizza okweyagaliza ne batuuka n'okwagala okweyongeza emyaka mu Paalamenti agamba nti omuntu alemereddwa okukola mu myaka 5 bw'omwongera emirala bagenda kubba. Tetwetaaga kwongera myaka 7 no. Omuntu bw'aba takoze mu myaka 5 omwongera emyaka 2 agenda kutubba bubbi. Mu Amerika bakolerera ne balonda naye bakola bingi oli yagambye nti simanyi ogenda okulaba ng'emyaka 5 giweddeko nga tolina kyokoze ng'okola ki. Kinajjukirwa nti mu bigambo bya Kiwanda yatuuka n'okulumba Reverend Father Anthony Musaala era n'oluvannyuma lw'okwetonda amusabidde n'oluvannyuma ne beevumba akafubo.
Okwetonda kwa Kiwanda Ekereziya kutuukidde mu kaseera nga abawagizi ba National Unity Platform ssaako abantu 101 abaawambibwako abantu baabwe nga Kiwanda bamuwanda oluusi olw'engeri gy'ayogera ku kiwamba abantu ku mikutu gy'amawulire balumiriza nti enjogera yeebalaata. Tetulina musango ffe ng'abazadde okuzaala nga naye nnyina bwe yakkera n'amuzaala n'amweyagaliramu naffe bwe twagala okweyagaliramu baana baffe. Ne bankuba ekyenda ne kyesiba n'ensigo omusibo ogutwala ku nsigo ne guzimba. Nga bwe tumulaba ku TV ng'atukudaalira nti abaana baffe twabakuza bubi. Abantu ne baba nga bakaba tefe abaffe abatamanyi yadde emmundu n'agamba nti twabakuza bubi. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba Kiwanda anaamenyeka omutima ne yeetondera abantu bano abamulumiriza okubalaatira mu nsonga zaabo abawagamidde mu mikono gy'ab'ebyokwerinda ssaako n'abatamanyiddwako mayitire. Ssessanga bate BBS Telefayina Gambuuze. Omwana wange namulaba ne kyuki kyekabya okukomera nakizika mukizika.